Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Njagadde mbalage ekiwuka ekyo kye mulaba kibuuka naye njagadde nkibalage olw'ensonga nti kya busagwa kirumira ddala kirumisa akabina ne kirumisa n'omumwa gwennyini kirumira ddala. Njagadde nkibalage mbabuulire naki ky'osobola okwesiigako singa kibadde kikulumye okiraba bulungi nnyo. Ebiwawaatiro biringa bya kiwojjolo ate ekibuto kiringa kya njuki kiruma kirina akabina kaakyo kafumita bwe kakufumita kiteekayo obusagwa era ng'enjuki bw'eruma kirumira ddala. Kati we kikuluma singa obeera okirabye ne kikuluma yanguwa mangu nnyo ofuna palafiini n'osiigawo palafiini awo we kirumye waba tewajja kuzimba kuba we kikuluma wazimba we kikulumye. Kati we kikuluma afuna palafiini siigawo palafiini awo wennyini we kikulumye waba tewajja kuzimba. Oba ofuna akatungulu mangu nnyo okasalemu obeere ng'okasiigawo kayiseewo wennyini we kikulumye waba tewajja kuzimba nnyo. N'olwekyo njagadde nkibalage kyekyo mukyetegereze. Ebiwawaatiro biringa bya kiwojjolo ate ekibuto kiringa kya njuki. N'olwekyo mulina okyegendereza singa obeera okirabye oba okulaba ng'okigobera wala olw'ensonga nti kirumira ddala. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.